Discussing the aftermath about what has been happening in the hospital. I just thank everyone much for the treatment of this baby boy. Men yobulamu bwali bugenze naye mwasobola kubanga mu butaasa ne budde engulu so tubagala nnyo mikono gyaffe na gye muli mwebale nnyo tunavugiramuko kakomaka muto kaffe tandike obedda bete tandika kwendi wano kale mikono gyaffe tubanirizaako ab'okumukutu waswa Emma YouTube channel mwebale nnyo kwanga mugikwasaganya n'aba Trust Media mwe mwatusooseyo dda ensonga ndema nga mwazetegereza awetwogera I'm so excited we are welcoming back our baby boy Miracle Musinguzi from the surgery yabadde ku dwaliro Kosu Hospital. We thank the doctors who've been working so hard to make sure they save the life of this young kid. So far they've spent almost a week in the hospital. Keep subscribing, keep following us. I thank the funders. Mama Fina, thank you so much for the good work. Weba ensimbi zotuwadde n'osobola okubanga ebintu bikwasaganya. So anko immediately wali tuli mu kamera sebo tukula. Toje no dda wali. Good. Kakati. Kale mama Mira. Kulikayo. Buddeyo Emma. Oli otya? Ndi bulungi na mwebale kujja. Soko jiwa no. Njagala obere mu life. Empiso nende wambe mukuluma. Empiso no wambe mukuluma. Tulira kwano katomera. Omudeko wano omulya olinde kumenyeka nnyo. Oli otya? Ndi bulungi Emma. Kulikayo. Nfudde. Soko obuze ku bantu baffe. Babuzeeko. Bagaye mbalamusizaako mikono gyange ne baganda bange. Mbalamusizaako bakwano gange baganda bange. Ne mami mugambe mami nkubuuzizaako oli otya mami? Mami nkubuuzizaako oli otya mami? Mami Fiina mugambe nkomye okuva mu ddwaliro. Nkomye okuva mu ddwaliro. Okay. Mama Miracle. Obulamu kulikayo. Obulamu bulungi era tuvuddeyo bulungi. Njagala onyinnyonnyole byali bitya bwe twava wano ku Monday. What happened? Bana yabatulaba. Njagala okubalamusaako. Yongera ku ddoboozi n'abali ku live bakufune bulungi. Njagala okubabuuzaako nga mbalamusaako mugyebala emirimu. Okay. Era nsaba Mwoyo Mutukuvu ne Mukama. Abanjagalire bantu mmwe kubanga nammwe mutwagadde nga temutumanyi. Abantu batwagadde nnyo. Nemutwagala nga temutulabanga nako wabula nga mutulaba bulabi. Era omwana ono yafuuka wamu. Namwe abaliwo. So bwe kitobe kiri. Ne muzaala Miracle ng'ate simu abamuzaala. Njagala okubeebaza mwebale nnyo Mwoyo Mutukuvu abantu. Kijukira ku Monday bwagenda. Lwaki tebakola ku biti? Lwaki bakola okusatu? Olwo Monday lwe twava wano ne tugenda ku Koso ku surgery ya Miracle. Okay. Yali ey'omulundi ogw'okuna. Twatuuka ku Koso. Bulijjo tubasuubira otukubirako ku masimu otubulira biki ebyetaagisa biki ebinaabaawo naye olwo twalinda essimu tetwagira. Tuva wano ne tuyimuka ne tugenda ku Koso nga kituufu surgery etuuse. Kituufu era etuuse ennaku ezaali zeezo. Naye we twatuuka ku Koso ne tubeerawo ne batusaba COVID test. Mateeka kati. Nga tetugiyina. Ne batugamba tebasobola kukola ku Miracle nga talina COVID test. Ne tente ezaali weziri naye nga we bakikolera baali balina kikosi ku ddwaliro wabula ekisubi ku ddwaliro eddene.
netutuukayo ng'aba covid bagaddewo era eddwaliro ne litugamba nti terisuza muntu nga tagenda ku operating bwanca lyakoso ge mateeka gaali nga tulina sula abweru bantu mmwe mutwagadde twafuna omukyala era naye yalaba emboozi ya Miracle olwatulaba n'aba so excited okutulabako n'atwaniriza ne tusula mu makage ne tuvaawo enkeera ne tugenda ekisubi ne tukola testi gye baali beetaaga ku mitwalo 15 ne tukomawo ekkoso ku lwokusatu ku makya Miracle n'atwalibwa mu theatre. Kye kyakugira mindset yo nga batwala omwana mu theatre ng'omuzadde kye kibeerawo? Ekyamazima emanze oba ng'abandaba nze ng'omuzadde ntyamu naye eŋŋuma kubanga Mukama ali wamu ne Miracle ate yamumanya amugye wala nammwe abamulaba kyemmanyi musabira Miracle buli lunaku mba mugumu ku lw'abantu abandi emabega kubanga ebyo byagenda otuukawo ekyamazima nga siri mu mbeera nga nyina otwala Miracle omudwaliro ate nga siri mu mbeera naye mba mugumu nti kubanga muba wamu nange ate ne Katonda aba wamu naffe. Kati gwe obadde mu ddwaliro bakoze sajjala eriwa gye njagala ondage bulungi tunyonyolagane ebigambo bino tubigambe tubitegeere. Ono Miracle babadde balina omukola sajjale yabadde eno okugattulula omukono gwe gukolenga ogwange oba gukolenga guno nga we bagugattulula kuba ne guno gwali gwakwata naye tekyasobose. Kale nze nabaleka mu theatre nenkomawo ne bambuuza nti dokita eyakuwa appointment kuba si yamulongooseza ku luno yali alina kulongoosa wano embagamba nti yali alina kulongoosa wano ne bakkiriza okuba nga bakola ki bwe Miracle bamukomyawo mu theatre nga tulaba wali walamu ate nga wano tebannabakola nga ate we basibye nawo tetutegeerawo bulungi. Dokita ku Mande ku makya ku Lwokuna n'angamba maama Miracle tetwagala kukutiisa naye twabadde tulina kulongoosa wano oba we twandibadde tulina ttandikira eno wansi nga tudda waggulu twabadde tulina okusooka okukola wano ne wano naye babadde balina olongoosa zino ennyingo 2 bazigatte zibeere sajjala 2 nga bazikoze omulundi gutya gumu. Simanyi we babadde bagenda okibala naye we kibeera mu kkoso. Munnaye dokita nga ngamba nti sajjala eyagaanyeemu sajjala zino 2 nnene. Miracle omuliro gwamwokya nnyo omukono guno era sajjala yakola ki yagejjamu wano okugattulula wano era wano we mulaba basibye wano baasalawo nga batandise sajjala neegaana n'atunyoya n'atugamba nti bwe yandigattuludde ekibatu nga takiwadde budde gundi emisuwa gy'abadde gigenda kufa kibatu kife n'asalawo bwe yandikoze wano nga tawaddeewo budde wandibadde tewagenda kukola ki kutereera so n'amaliriza nga atugambye nti sajjala 2 ezo nnene zeetaagisa obudde nga dokita alina olongoosa Miracle alina mulongoosa omu ku olwo olunaku alina kuba mulwadde omu yalukiddemu ensi ekiwulire bulungi sajjala eno ey'omunkwawa n'ey'ekibatu kino yagaanye olw'ensonga nnene time yatugambye nnene naye ye mu kunnyonnyola kubanga si yasalawo waliwo abasalawo ebya ssente yasalawo byakulongoosa ki mwana abawa nnaku nemukola ki so yagase saidi y'omusawo yagambye nti nnene olwa tiyakonye ku kyansimbi teyakonye ekitogeza bwengejjo of course n'essente zeeyongera tetuyinza okulowooza kubanga ebikozesebwa biba bisukkawo ffe twagenze mu ddwaliro nga twamalayo buli kimu byali gaggwayo
naye okukomekereza nga era tuguze eddagala lya 35,000 kati sajjale yatugambye ennene naye okusinga ensonga gya sokku waggwe eyakweraliikiriza nti ekibatu kino bw'omala gakikwatako kiyinza okufa bw'amala gakirongoosa nga takiwadde budde kiyinza okufa era nakyo ngambe nongamba nti bagambye alina kulongosebwa omu mu theatre kwolwo olunaku bwamala okugamba ebigambo ebyo wasirise nolowooza ki nze nga mama Miracle we mundaba ebiseera ebisinga bwe nfuna ekintu nekintiisa kyendowoozaako ekintu kibeera kimu ebiseera ebyo mba ndowooza ku Mukama kubanga yamanyi buli kimu okyali ku Trust Media abali live mwebale tugoberera namwe bali kuwaswa Emma mwebale nnyo kubanga mutugoberera tukomezaawo mu butabani okuva mu ddwaliro ensonga muzulidde sajjale bamukozeeko wano eya muno mu nnyingo buno obugalo bwaganya okolebako sajjale kubanga abasawo yagambye nti yabadde yetaagisa time nga buli very risky nga bayinza omukolako sajjale ekibatu nekifa kati awo ekyo tulina okuddamu tufune omusawo alina okuddamu abitunyonyola emaaso eyo batu nga awonye batubuulire kinaba kyetaagisa ki then wano mu makkati muno nabo bagambye yeetaaga time kati wasigadde wabagamba wali dangerous nnyo yeetaagisa ye ng'omu bwebanga wakulongosebwako alina okubanga ali omu mu theatre osooka nga batagula omukono guno guddemu gukole bwe gutinga oganga gwesituka so bwe kito bwe kiri kati niwakuta ne batutanga Miracle tali bubi mwebale kusabira Miracle abeera mugumu buli ssaawa yagumadda ne batutanga Miracle tali bubi ng'ebbwa ligenze likola ki likala ayinawo katini kale ne batugamba tukomewo tuddeyo ku Friday ya wiiki eri ejje etali eno ng'ennaku z'omwezi 3 tulabe dokita bakebere kiguno omukono then ate mulabe ne dokita ku kino iyo ripoti njako bangi bawa tujja kuba tumanya dokita aligamba ki kwolwo olunaku lwe baliddeyo mu ddwaliro byonna ku Trust Media ojja kuba ebifuna ne kuwaswa Emma YouTube channel zombi ezo mwaba subscribing nga mwebale nja kutola omukisa guno nebaze base kinnoomu musaala omukwano mu ssente ze mutodde tukyetaaga assistance omutabani ono yakwatibwa ku mukono mama Fiina naye mama Fiina yabagamba nti ono mwana waffe ffenna buli ennaku alina tola ku z'olina ogatte ku ze yateekawo ennyingi kubanga tayinza kukimala omu so yabasaba mu buntu bulamu so tubagamba nti bamukozeeko so far we have moved 80% tutambudde neka 20 nesigaddeyo ekyali nzibu nnyo so risky tugisuubira okuba nga kosi zigenda kulinnya era nakyo bwe kityo nja kubasaba buli alina obuyambi mu maaso awe tugenda kulwokwa tulina okugusa omulimu ogwatandikibwa guno nja kubasaba mugatte ku maanyi ago Mama Fiina ge yateekawo ate ensonga tusobole okuba nga tuzikwasaganya Mama Miracle nga sinaba kugenda ku bigambo byosebo wabadde mu ddwaliro owulira otya bulungi tebiruma oba tomanyi nakigenda mu maaso oba ozirise bakusanyalaza notamanya nabiddako tubandiriza kale sooka omami mugambe mami webale kuzijanjaba mami webale kunzijanjaba omugambe kagambo kyakalala kagambo kyakala kwandiyagadde omugamba mami webale okay ogambe ekimu yebale kale omulidde obubaka butuusiza Mama Miracle nsaba tuggalewo nga butusinkana obuddako ng'oddeyo mu ddwaliro abantu babulire basi tusiibule tulifune mu bigambo byo ng'omuntu bannayuganda banaffe abatulaba nyongera okwebaza omukyala Mama Fiina era mbadde musanyufu nnyo ngenza okunona geti pass nga si bye bya bulijjo ne bagimpeera mu ddakiika 2 yiyi nga sibanjibwa leero kibadde kyafaayo banaye bujanga mbeera ku kozo ndera kuvaayo saa 10:12 nvuddeyo naye Mukama mulungi tumwebaza omukyalo oyo nyinza kumugamba nti yeebale nnyo weebalire ddala olw'omutima omuzadde gw'olaga gye tuli tweyanziza nnyo Mama Fiina tweyanzeege
Nyongera n'okwebaza bannayuganda bannange baganda bange mikwano gyange mikwano gya Miracle mwebale nnyo okumbeererawo neyanziza neyanzeege buli akwata mu nsawo ze buli ayasamya akamwa ke n'asaba essaala buli akola kyonna ku mulimu gwa Miracle gw'ataamanya gye gwajjira gye gwava naye nekimukwatako njagala okusaba Mukama abampangaalize buli muntu amumpere ekyasinga okwagala era omutima gwe kyeguyayaanira kubanga naffe mutukoze obulungi obutagambika mwebale nnyo mwebalire ddala njagala okusiima abantu bano bensumbuwa nga Emma bensumbuwa nemukubira essimu buli saawa Emma njagala okwebaza webale nnyo obutatukoowa buli we tukubira essimu batime bakatonda era tukwebaliza ddala tiwebale nnyo webalire ddala mumulidde omukyala abiŋŋambye ebigambo nembebaza mbasaba tumalize omulimu guno ogwetwatandika enamba y'essimu ku screen zibeerako you can link up with me enamba ebeerako twogeraganye ebisingako alina obuyambi noweereza netulaba ekisingakaawo netwongera okubanga tujjanjaba omutabani ono tho abamulowooza nti funds baziteekawo naye funds omuntu omutayinza zimala aba alina okulya okunywa olwa temperature endene gyalina mu buli gwe akati sebyonna byonna si byonna nti biggwa naye osusitukanga mu Samaritan omulungi nobaako kyotugatirako. We always focus on the positivity, we don't focus on negativities. Focus yange ku mwana ono eryemu kuza bulamu ebisigadde saagala nnyo bitunulira. Focus yange eri ku bulamu bwe ng'omuntu nti ndibeera musanyufu nnyo nti nange nateeka ettofaali ku bulamu bwa Miracle. Special thanks goes to Mama Fina ne team yo, webale olw'omulimu ogwo omulungi ddala. Mubeere bulungi mweraba.